Musawo wini. Waje. Anti echupa ya mama ebadde yaweddemu ate ndaba obudde bugenze. Wabulidde omusawo muteekako echupa endala. Anti musawo gwe yadde n'ogimuteekako. Yes, wabadde olina okujja n'ozijjukiza kuba munayirayika neerabidde. Nga weerabira otya musawo ate nga waŋŋambye okomawo. Nakomyewo dda obudda wendi. Obudda w'oli musawo ate n'otajja. Kyenkugambye nti neerabidde wabadde olina okujja ozijjukize. Musawo nze obwedda asikula nakunoonyeza ne baŋŋamba ogenze mu langi. Abagenda mu langi tebadda. Musawo bakomawo naye obwedda nze sikulaba. Kati awo nze obwedda wendi. Naye musawo toli serious. Kuba wadde olina omuteekako ecupa ssaawa mwenda zino ssaawa zigenda mu 11. Obudde bugenze, obudde bw'ecupa endala nabwo butuuse. Ekyo tekirina buzibu tusobola ogigatta wamu ne tumukuba empiso omulundi gumu ne tukola 2 in 1. Naye musawo gwe kyolaba kijja. Terikola overdose. Overdose? Nze ndaba tekijja. Wasomerawo obusawo? Wasomerawo obusawo? Nedda musawo. Kyogamba nze nsobola okukola ensobi mu kintu kyenkola? Nedda musawo. Kati anti ndaba ate oyagala kunfuula nti simanyi kyenkola. Gwe kyoba omanya kyengenda okukola kisoboka. Sisobola ate kuteeka ddagala ku mulwadde nga nkimanyi limuyisa bubi. Musawo olijja kukola overdose. Bwe obuzibu bwe muyina temusasula temuwa waddeya n'ekikumi wano wadde ekyeddagala. Boleeta olugezigezi wano temusasula ssente. Kyobola buli basawo tebagala bakolako. Ate nange agezaako kuyamba nti oteekako olugezigezi n'olujjanja. Nedda musawo sikuteekako olugezigezi. Gwe kyoba omanya sobola kukola nsobi. Owulira? Nkola mulimu gwange sobola kuteekako ddagala mulwadde nga nkimanyi nti kibi. Naye ate musawo nze ndaba tekikola. Okuba omulwadde eddagala ly'omisana n'eryolweggulo n'oligatta mu cupa emu. Ndowooza nkuleko ogimweteereko. Nedda musawo. Oba weefuni genda ogula eddagala ebweru olimuteekeko. Nedda musawo bansonyiwe. Obuzibu muyina engezigezi. Tomanyi ddagala lye muteekako, tomanyi ndibuteekako ntya ate ogaseeko n'akajjanja. Owulira? Nze nkuyamba buyambi nange oyo omulwadde wamwe tetumufunako yadde ekikumi. Owulira? Tetulina ekikumi kye tubafunako kyofola buli omu abeesamba. Kale musawo. Kati gwe kyoba okola kkirira ngenda kujja muteekeko eddagala. Kale musawo naye obudde bwagenze. Olwo nno olugezigezi singa nno wasoma busawo. Mulabye nno olugezigezi. Naye Miki naye wagaanye okulya nange kati oli awo tunuulidde. Oba nkuliseeko? Mwana ndi mu kufa ekyaddala. Mesita nga nsanyusa okulaba. Amoke tulirako wano. Naye nkukubidde akasimu naawe ng'olwawo. Mwana gwe. Badde onootera okusanga nga tugenze. Naawe weekunya olinga ki? Ogenze n'okubira mbadde nkyali mu kabize naye ng'era sisobola kukulekerera. Anyway, Miki, ono mukwano gwange Esther gwe mbadde nkubira essimu okujja wano. Yono Esther, Muzeeko. Bulijjo g'oŋŋamba. Esther, how are you? I'm okay, how are you? Ndowooza bakuwa ekyokulya? Bampa ekyokulya. Bakuwa ekyakulya ki? Njagala nkoko n'ettooke n'omuceere. Baby ndowooza mutumize ewaawe emmere kuba ayagala nkoko. Naye ebintu bya wano obimanyi. Omanyi ebijanjaalo bya wano engeri gye babifumbamu. Ekijanjaalo kirungi. Nkimanyi kuba nze nnakuleeta. Era kyemmanyi nti senga bamuwa ebijanjaalo naye ajja kuvaawo atenda. Ekyamazima ky'onoonsonyiwa naye nze saagala bijanjaalo. SHEEBA, towamugambye. Ono talya bijanjaalo. Sirya bijanjaalo. Naye olaba wano waliwo enva nnyingi ate enva empoomu. Waliwo kawo, waliwo ebinyeebwa. Buli kyonna ky'oba osabye kale gyekiri. Era nze mbadde nteesa oba bamuleetera ebinyeebwa kubanga olaba ebinyeebwa bya wano birungi ate mmwe abakazi waliwo kye mutamanyi nti omuntu bw'oba oli ebinyeebwa ng'oli mukazi ne bikutuulamu bulungi amazima onyirira kasikiini n'obeera ng'olabika bulungi ddala. Miki naawe leka kunswaza mukwano gwange agambye ayagala nkoko ate gw'omuza ku bijanjaalo. Ate n'ezo local foods tuzirya waka. Okitegeera. Tuzeko mu kifo ky'ebbeeyi ate era ntandikire mukawo. Gwe nga bwe nkumanya akakoko kategeera nnyo naawe. Eka naawe. Kati ayagala nkoko. Ayagala nkoko gy'akusabye.
kale baleete enkoko ate ekyokunywa togenda kufuna kyakunywa bampeeyo ka gilibis ne mwana gwe wategeera ka bbiya naye ate mu restaurant nga temubeeramu mwenge temubeeramu mwenge kinkoze bubi naye bampe ka juice bebi ndowooza tumya lumu ebyokunywa n'ebyokulya bigero kale baleete waita batuweeyo enkoko ne ka juice naye wategeera enkoko Uganda na kitende solomere mukama yebazibwe wekitibwa mami nasanyisa okulaba kale mukwano mukama yebazibwe wekitibwa mami so kyano mama bulungi muje baliko gitambula gitya wekityo bano bobeera bulijjo wenkolera ndasanyisa okusanga ye mama mirungi si byangu nsumba si byangu nyensaba mukama mpa obuvumu n'obugumiikiriza nja kuwangula mukama afaayo mpita mu kusoomoozebwa Nkitegeera. olumu bigaana otambula nga bw'obulaba butini naye era buddiba ne bivunda ate omanyi nnyanya terwawo tesobola kumalawo nnaku 2 kale n'olusu emboga era nazo bwe zityo tesobola kumalawo nnaku nga 2 ne bwemba mpoze ne bagaana okusasula si bwekyo abantu si bangu abantu bwebawola tebagala kusasula oba abantu baagala ki mu nsi ya mungu eno naye tofaayo abeesiga mukama bawangula balinga olusozi sayuni otajulukuka kituufu nze kyenyiza okugamba weesige mukama olaba mukwano eriyo abakyala bangi abatasobola nakola ka bizinesi nga kano naye gwe olaba gano otandika okukola kano bwe kati mukama afaayo ajja akagabirira abo beetuddeko eyo balya buli mmere tolina kimayinza kwekolerawo naye mukama ajja kugabira akabizinesi kano akatono k'okoze akawa omukisa obeere bulungi ojja kufuna ssente ojja kweyagala nze nkubuulyako oluganda abasinga tebamanyi mukama engeri gyakolamu bintu bye naye mukama ebiseera ebisinga akakatono koteseeko engalo kagabirira nagenda gakakulaakulanya kasita gobeera ng'omwesiga n'ekintu kyekyo kitono ng'osaba ng'omunoonya akigabirira nekifuuka kinene beera nga weesiga mukama mu byonna obeere ng'osiiba ng'osaba nga bizinesi yo eno ogyongayo mu maaso ga Katonda mukama afaayo ajja kugabirira okitegeera oluganda mukama akola ebinene akola ebyamaanyi ate taswaza abantu be kituufu mami ekigambo kigamba titwatondera mu kifaananyi kye katayinza ffe kutulekera abatondera mu kifaananyi kye ekya Katonda ddala kitegeera weesige mukama byonna bijja kutambula bulungi okuzinonyoka bukyali ali mugenda nkategeera kati kiri ku muzuuli wakati olaba kyebaliko sebo kale sebo oze kunyambako tukole wamu oba oli musawo wa wano kuba ndaba tuyambadde ŋŋanza ndi musawo sebo oli musawo mukama wange sorry mbadde mayiti naawe ozonyingeko naye ate nga emirimu gyawano nze nkisobola ogu omu nze bampita fudeeri naveeyo kabaale nga nzize Kampala okakasabe waffe dde wenfuna omulimu nja kukola navunaanyizibwa nze gwolaba ndi mulongoosa nga natandise kulongoosa sirasi ndaga omulimu gwange tingwagala kubanga nkeera ku makya nindongoosa buli wamu wona ndowooza olaba wewatukudde kasasiro yene enaku simwagala wansi abasawo bo bennyini we batunula bagamba ti omwana twafuna omwana kubanga nze waffe mu kyalo mbadde ndongoosa nga n'abasawo abamu nga bagala kumpa contract okulongoosa amalwaliro ningamba kangende Kampala mbakakase naye nga bwendongooseza buli wamu agamba ti ddala fudeera alongoosa ndongooseza wali emanju n'emmere oyinza ogiriirayo toyi ndongooseza toyi yo yennyini n'akawo akavaamu kokka ogamba bugambi ti twafunye omulongoosa kuba ndongoosa naawe n'ogamba ti ddala ono omulongoosa tabangawo kubanga nange omulimu gwe mbadde nkola eri ate nagwewunyiza tiwenatuuse wano naye ngoddemu ebirungo buli wamu ngenda mpulira nga ddala n'akawo kakyuse kubanga n'abalwadde batandise kugamba tono ate ayinza oba nga si gwe mulimu gwakola nga nasomerera mulala naye nga gwego ogwange ate mukama wange ye yakikoona muta yagamba mwana gwe olongoosa oli mukazi
oyo omu kuba kulira eddwaliro lya kuno tumanyi bakama abo sokuleka obadde tonandaba nere nange mbadde sinakulaba naye nga byembadde nkola byokka bineeyogerera kale wadde simanyi engeri ki gye wazeemufuna mulimu naye ekyokola si kibi ekyokulongoosa manyi saagala bukyafu nakitegedde ngera tiwala tasiima nze kyenkola kubanga nze ndi profeso mu mulimu gwange okulongoosa eri ddwaliro lino kasita baali nkwasa ningamba nazo ngenda liteeka ku mutindo abantu bangi balina endwadde nga naye zisibuka ku bukyafu okitegeera kale kati weebale genda mu maaso n'okukola emirimu gyo kantuukeko eri ndabe bwe weewaanya oba ddala toyireti ezo zirabika bulungi mukama wange sikwewaana tegwe gendayo ojja kujja nga naawe okuba engalo ng'ogamba kyenkoze ddala kituufu Amina. Saba mpa amaanyi mpa obusobozi na bonna abamanja mbenga mbasasula kuba kati nga bw'obulaba butini mambujja wali ewa mama Nakasolya kati wemala okutunda nemba nga muddizaayo naye olumu bigaana bemba mpoze nga tebaleese amabanja ssente niwe nga bamanja nnyingi naye mukama nkwatireko buli kimu tofaayo mukama ajja kusasulira n'amabanja tofaayo amina yali ati omwami wo omwami talina buzibu mama ali bulungi omanye ekisinga obukulu mumaka banga mukwatagana ng'omwami aleeta katono k'abasobodde okuleeta ebintu bitambula bulungi era ne katonda maka gutagalekerera konna kaabafunyeyo akatono kaabaleeta ne tubanga tulyako ne lwakubeera okunywa ngezaako nnyo mmusabira ave ku mwenge tokityewo oluganda tujja kusaba tujja kubeera n'olwokutaano nga tubeera nga okusiiba okwo nga tumusabira mukama ajja kumukyusa tajja kusigala kyekimu mukama ajja kumukyusa takisigala kyekimu nja kikola kyonna nja kunyikira okusaba n'abamanja mabanja nsobola okugasasula mukama afaayo ajja kunyweza ate n'amaanyi jagawangula kati ngenda okukola kankuya akasente kano obeere ng'oyongeraku mu bizinesi yo obeere ng'oyongeramu ogula ebyobuntu obutaliiwo esobole okusingako wano okulabika obulungi neyanziza mami neyanzeege neyanziza mama wajje mukama zeewo mukama bwatyo bwakola mukama akuwa omukisa mukama afaayo tatulekerera amina mami kati kankusabireko nsabiko ne bizinesi yaffe eno mukama taata omulungi abanga tuli masogo nkasera kano mpayi na kitende solomera mu masogo sa mukama taata okulakulanye bizinesi yeno omufulo w'ettendo ku kyalo kino kabaka ekulakulane aberenga sobola kujja mu ssente zaalyamu emmere n'abaana be babeere bulungi makage era nsabira n'amakage taata mukama taata omutonzi w'eguna ensoga kwateko babeere bumu taata basobole okweyagala era nsabira n'omwami we taata omukyusa alekera okunywa bafuuke omukyala n'omwami abeyagaza ku kyalo kuno n'abaana baabwe babeere ab'omugaso era abogombisa ku kyalo kino kabaka nanyine buyinza byonna misabe nga nsinziza mu linnya ly'omulenzi wo yesu kristo omukozi waffe musabidde amiina weebale yesu mukama akuume beera bulungi tusinkane ku sande yesu kabaka weebale taata omwoyo omutukuvu AKASATTIRO basatira